Dr Rugunda abadde aggulawo olusirika lw'abannaddiini ab'enjawulo abagenda okukubaganya ebirowoozo ku butya bwe bayinza okuyambamu abantu okufuna okumanyisibwa ku ndwadde ya Mukenenya n'okwewala. Ekibiina ekitaba abagoberezi ba Kristo Yesu ekya Interreligious Council nga kikolera wamu ne United Nations Population Fund bongedde amaanyi mu lutalo lw'okulwanyisa ekirwadde kya Mukenenya mu bantu. Agambye nti amaanyi ebeerawo buli kiseera ate kuyita mu abatalina kawuka ku butya bwe bayinza okwewala okufuna obulwadde. Nti bakolere wamu, ffena tukolere wamu kulaba nti obulwadde bwa Mukenenya budefeatinga. Yes, ssentebe w'ekitongole kya Uganda AIDS Commission Vinandi Nantulya agamba nti bingi ebituukiddwako mu lutalo luno era balina okwongeramu amaanyi mu bye bakola. Abantu abakola obulwadde bwa Mukenenya bakendedde by 50%. Abantu betutadde ku treatment beyongeddeyo. Kati n'olwekyo olutalo lubadde lugenda endwanyisa ebadde egenda